Infomedia yafetu kusensonga Zambia jowunya jitia omwana atambule kubo bwakugamba nti mwana ndekamo mulekemu baffe tulina otuuka ngo mutima tegulimu amazima n'okulwala SB4 nalwalamu nenga sigamba nti ndi mulwadde nenga nkiwulira muli waliwo ekitali kituufu tutuuka ku immigration kofisa kali kato bulungi kakazi kasajja kavubuka kali ka fresha kaja nikakebera passport y'omukulu seba mbunze nebase ekajikebera nga fiti buli kimu ekiri nekamugamba oyo ne banzuukusa no yamanya giwunye kuba yasooka namugamba oyo yebase namugamba muzuukuse nakola mu ndowooza n'ensobi ngambo ba senga nava mu mmotoka n'endyamu kasiko nejjukira awo mu Zambia siryangako ku kasiko akwatirawo passport eyo n'ensooka nteekamu randi 10,000 mu passport benjiteekamu omukazi kuba nali manyi nti kya bulijjo bwenziteekamu omukazi ng'azigaana natandikirawo kaaba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Iwaka simalaga yo nonayo ogala kuddayo network sente bagagala South Africa mbane sente sente zibaawo naye ziba za season kali njaza wakomawongo ina maka sente banga tewali nakomawonga ninawo naye nenkakubira nye Zambia yawo wava South Africa notukira Zambia anti nze ntambula nakubo sikitegedde mpita wansi nga gwe bonavuga emmotoka yo ng'ogenda e Masaka. Zambia wayimirirawo nga weeyagalidde oba wafunamu gyasibuzo? Zambia awo so tubuuze ku bantu ku SB4 Media tugusa ensonga tulina omukulu Carlos Soja tulina omukulu Carlos Soja awangalire South Africa era agambye eri waka waliwo nakoleko ku mbuzi ya South Africa eyo mwali munzise actually embozi eyo bagirako abaana batabuka nnyo bw'ogikola nga embozi eva munda batabuka nnyo era n'amasimu osobola okugafuna anti embozi eri akamala eddakiika zwali ndowooza nga 15 nga nakafuna essimu za South Africa nga 10 bulungi nnyo kati nga baliwo aboogera obulungi ndimu aboogera ekibulu andi kati gwe njagala okitwale booti buli muntu afuluma mu South Africa n'akomawo wano tasobola kuwa mbozi ya munda wali ate bw'otuukayo n'oyingira yagikuwa bulungi nnyo because nawe obeera okubya akaggi n'oyingirawo gwe noonya mu mikwano gyo b'oyina abawangaalidde mu gundi eyo nina abakulu ba nti saasevinga namba ye naye omusajja oli muwe ekitiibwa
bamuyita ku masimu sijjula bunyirinyina naye ku masimu agankubira nga gantisa olaba bantisa gwe nori yankubira esimu nangamba SB font wange oba mutabani wange nze mu South Africa emyaka oba 18 naye omugati ogutta bale nnyo omugati ogutta nkwegayiridde tuyambe salobuliro story nenjijjayo mu mirembe era naye mulimbana bankubiranga kwe ojja kulaba nawe Kampala woli ala amaanyi awe South Africa wegali era abaana bakubira oli bakubira nakutiisa maanyi bagayinamu nga gakola eno na wano gakola anti naye kati okuntiisa lwaki tongamba mu mirembe anti kati oyayogera bulungi abantu fenna twakula bulala SB4 nze kyoba omanya nze omuntu antiisatiisa mbajagala nange mulage ntiisa kati oyoya nange mu mirembe kati tegeeza gwe nabali muyina bye mufaanaganyamu ntiisatiisa nange tubindako kyali wange bamuta Deo Powers ali South Africa manager Deo omumanyi omutegedde obayo oyo anti fe tumuyita manager Deo obayo Deo Powers awangalirawa muyimbi yoyo alawo tasiba mvira abera smart manager Deo engamba tunda mamotoka byebyo eyo togenda SB4 aho ayina kyali wange nnyo kati kyogamba SB4 wale mufunyeko nakunyumizamuko obera nange bonambuza okola mulimu kyera nja kugamba mulimu gwenkola gwe guno mpagendako keyo waliweya ya setting bambi life ye ate muntu abulamu bulungi actually yafuna mukazi weyo yafuna mu omukyala weyo muzulu ya atenga mchala munenemu akate ya settling so ne mugaba ntwalayo kuna yambuza abuza bamuyina mwerabira ande labo bono omukyalirako era oyina okumanya nti oliwe nakuzonga zizo manyi kati mumuyina obuzo mwagala nnyo okudiginga dipa ate mukomewo mukole olugambo naye jese nakweza nakusa ziba zikumala naye it depends kati SB4 omuntu okukyaza ewuwe aba yeretedde ekizibu so kwate mbugalo oyogera amazima lwaki anti gwe kyolaba ate gwe boyina kyokirabamu okisegedde nate munayendi muntu mwangu nnyero nkyaza nonkola bantu zipu mulimu abantu besesiga boyi mulimu tobola nkugambiddeyo negamba nenkutumiddeko nnyo Deo Powers muyimbi wange naye oludda oyo tuludde okulabaganako simanyi oba kiki tudde okulabaganako omwokyako namwokyangako awo naye nga baaba omanyi kale eri kizibu nnyo omuntu okuwangalira ku layini emu lwaki anti eri layini z'amasimu bazibbanya esimu no ziggwako nti ffe ogula simu kadi naye ng'oguze data so data waggwako n'okajjamu n'okasuula so kati oyinza okwekanga nga ngambe kanjogereko ne SB4 ku layini ya data gye naguliddeko data ate nemala nenjijjamu so mu ngeri bwetyo bangi baluzinze contracts z'abannayuganda bali South Africa gwe ng'omunoonyeza ku layini z'otamanyi nga zizaavaako dda sizaavaako just yali aguze data ninayo ne brother wange Kezi naye gyali eyo bali Pretoria gyali eyo naye era kyosa bambi simu ali eyo embidonge eyo kati ate bebo boyagala okuba DJ oli DJ kamuyita dijani Selector Kezi ne musajja wali eyo ambassador bonna bali awo ambassador ali eyo Inani amu namakaka omumanyi namakaka fingers mukabya bonnawo mukabya namunoonyako nga zze muno naye munaye sasola mufuna eno omusajja ebya mukabya naye mukabya nga yekweka baŋŋamba yagenda olwogwendu gyagenda keera baka sente abaana nga nganyira ogenda kubawaka mulo apika nnyo bambi naye nze kyenjagala ku mukabya kimu nti mukabya asobola okuba nga yazze makindi muno naye n'otamanya yekweka n'otamanya simanyi naye yo obulamu bwe bwatyo wabutambuza kozera waliwo ekifo kye nasulamuuko ekya Munnayuganda musajja nangamba ne mukabya yasuze wano kyokka nga ekiro nabadde mu Johannesburg nga nayogedde ne mukabya era ne mugamba bw'onaayitako onjo kyako
kiyepima nnyo na asikwepima yalina bw'atambuza obulamu bwe ng'omuntu negomba okujjako e South Africa eyo kiki lwaki kyetaagisa ki anti kati ate kyetaagisa ki SB4 kasita obanga ene lwakubanza ebyawaggulu sibimanyi nze njogera nnyo ebyawansi pedanka waggulu saagaana kirootako toyetaga visa actually nze kyenyinza okugamba SB4 nti nze senga nfuna akatooke nga kawera fiiti ensi eno yonna njala ogitambulako naye nga sirinnyo ennyonyi oyita wansi anti waliwo ensi nsobola gwe okyogera boogezi gwe nga ggwe naye nze nsobola nokuba n'ettooke nga liwerako anti kasita oba n'ettooke lya shomanimano oyo biki ebyo osobola okimakinga bro gwe South Africa wano oba ng'ogenda visa tebakusaba visa tetuli visa free anti South Africa kimanyi naye ffe abayita wansi tulina ennwana gye tugulwanamu kyova olaba bakugamba nnyo ne tubuuka akasiko etukola ki bangamba nti waliwo actually ekyo kyemuti ekyo kunze nze ng'omuntu ayitawo nze mbalanga be nayita mu geti wali kubeera amansobola okuyita mu geti n'enkuba because nze nali nsazeeko Botswana nga tebankoneddemu visa nga ne passport yange tebagirabyeko nenjifuluma nga tebankoneddemu exit nga ne passport yange tebagirabyeko olongo gifuluma otya ani kati bye nkugamba nti gwe kyotya kubamu ate ffe buba buzannyo oba otegedde science ali awo tomutegedde osobola okulaba sikaali ng'ali ku gate awo naye bagamba sikaali oyo muyitako boy naye ekikumi takikwata naye ng'olina okuguzannyo osobola okuyitawo kati nze actually leka nkuvugiremu wano mu kukomawo naali siina exit ya Zambia omulundi ogwasembayo bwe nali nga nzire South Africa saafuna exit ya Zambia kati mu butafuna exit bwe nakolagana naye n'ate n'atankooneramu na entry yaki ya Zimbabwe kati nenyingira Zimbabwe nga siina visa nenjifuluma nga siina visa mukyo mukomawo nali nina kuyita Botswana ate ne Botswana nga sisobola yitayo because e South Africa ndi ku Nkootanyi oba Nkootanyi wali okiwuliddeko Nkootanyi kale mwe mugiyite asylum gye muyita asylum kati nga okuyita ku boda ya South Africa nga bankooneramu exit nina okusooka okugenda ku embassy bankooneremu bampe ekipapula ki go back home eyo go back home eba ekugoba genda todda ate nze kye nali saagala kukola njagala okudda naye nga manyi bwe naakomawo ne mbuuka akasiko kange izi Nkootanyi yange ejja kuba fiiti okitegedde nsobola okulosinga ne ngenda nenkomawo naye nga Nkootanyi yange kweri naye nga ku South Africa ku boda tebandabangako nti oba nayiseewo ogifuluma otya kuba batugamba nti taba waliwo omugga gwe mulina okubuukaawo mulimu ebizigonya mulimu ebintuntu science kyali awo omugga ogwo kituufu weeguli era negonya ze boogerako mweziri naye lwakuba ennaku zino baabigonzaamuuko nti omugga guli bw'oba ogulaba olaba akantu kano ketulimu bwe kati okuva wali na wali bwe bugazi bw'omugga ogwo si munene era baguyita River Zambezi ya bwe baguyita ekituufu kya byonna ogwo omugga kwe kuli n'ekibira kye boogerako ekirimu ebisolo empologoma yadde nze saazirabako omugga ogwo baddira ne bakola eryato naye eryato nga terituula ku mazzi ago kuba bwe lituula ku mazzi kijja kuba kisobola okuwa alamu abasirikale okulaba nti waliwo eryato erikola ki eriyita ku mazzi so baddira ne basiba omugwa okuva ku muti eno n'eno eryato libeera oba walolabye ku muntu ng'asobola okusika eryato naye nga liri ku mugwa ng'eno mazzi wansi wano mazzi kati lyo ne libeera nga liri mu bbanga nga teriri ku mazzi terikoonako naye nga liri ku mugwa naye nga bw'olisika bwe lityo okuva ku
kugundi eno eriri tuula bulungi ku ttaka oba nfuna bulungi sina bwe nsobola kikunyonyola fiiti nti amazzi gaagano we gakoma wano kati lyo libeera wano waggulu wano kati omugo ogulitambuza mwe nga mumaze okulinnyamu munda muli bagusika busisi bwe bati ne ligenda nga litambula era ebeerayo asigalayo eno komyawo ono aba batutte kati nga gavumenti tekimanyiiko bro babimanyi because kati wenjogerera buno obudde bataddewo zi drone zino ez'omubanka era abannayuganda abagenda ebet bridge awo bwobanga toyina visa bet bridge sooka omulyemu akawaani oyiteko ebuswana kuba ate webuswana wali okay omanyi borders ezo enjawulo yazo eriweeti ku muntu atambudde azimanyi obulungi ziringa nnyanja nti osobola okujja ng'efuukuuse ate n'okomawo ng'eteese kati ne boda bwezityo bwe ziri nti wano osobola okutuuka eno nga bizibu oba nga bakamala okulonda oba biki ebyo kati osooka n'opimamu n'ogamba ebet bridge birungi oba si birungi bwobanga tolina netiwaaka n'onoonya ku bantu abakola ki abalina netiwaaka ne bakusomeramu so bet bridge musooke mugyesonyiwe baganda bantu naye South Africa ye eri etya South Africa is okay emirimu gikyaliyo emirimu gyegiri kisinziira ogenda kukola mulimu ki edda nga ba South Africa bajja wano ne bajooga abasama in fact sikwe bavanogama abasama bavanisemu abo nga bajja wano ne bajooga nga balina ssente naye kati mwenna abavaayo kale mutumalamu amaanyi jakyogera bwe nti mukabi ajja ne yeekweka bwekwesi Leo Powers wajja yeekweka eri kyenyinza okugamba nti kiri bwe kiti buli mulembe gujja n'ebyagwo abaana baaluli nalabanga nnyo nze bajjanga ne bakuba kammane n'akomawo nadduka naddayo naye buno obudde bannayuganda bakolera ddala investments mu South Africa amasomero kitegeera nina mukwano gwange awo bamuyita Mbalire alina essomero Randfontein bangi kuba awo bonna bakasha bandagako we yali atadde essomero naye nga temwayingiramu yadde n'omuyizi n'omu so bannayuganda ennaku zino bakolera ddala investments mu South Africa abana sente tezikyaliyo sente gyeziri ate kati twalibadde tukolayo ki ngomazeyo ebbanga ki South Africa mbaddemu emyaka 2 ekyali student nze ndi fresha abaana bamazeyo emyaka 2 naye ate lwakuba mpulira nti ndi fresha naye ate mumukankanya nga bw'okiwulira otya ani gwe nga bwondaba bwoti nze bwe nninnya mu kitundu nti nninnyeewo buli omu balina okumanya nti mwendi mu kitundu kiki ekifuula obw'enjawulo just nze ng'omuntu simanyi nange lwakiri bwe kityo etegeeza kawuga bakumanyi si nnyo okuba South Africa munene naye let's say Johannesburg, Pretoria nanda kikaze South Africa oba kyanzija ku TikTok oba kyanzijawa tutandika okukyatinga nga Uganda kikulu kikaze ekyo tukyatinga ebyo no bigaba maana ebyo tekyalina nakiyita miliyoni bazali 5 biseera ebyo kyadduka emisinde mulo ayi kyemanyi ku bakazi abannayuganda kikala nefunye mwana obuzibu naawe gundi yange ndiko wane eno kaddenga butaano awo kiwiki nera yini teyaddamu kubaako kada kusindika hayi baby yamanya oli mugezi munne yamanya kale kyali kinjagaza kwanza nali mufumbo already abakazi aba South Africa bambi era bwalaba omuvubuka nga yavudde Uganda ngo oli fresh oli bamwangu nnyo wakutegula nabategula bamwangu nnyo wakutegula ku mukazi omunayuganda okulaba omusajja nga alumbye babeetaaga nnyo ekyekimu SB4 n'omuwala era avudde wano atugambe nze nga bwendi eri ningamba baby mama nti jangu tukole kijangu tulumbe kyangu nnyo okumuntegulako nga munayuganda muno yamukutegulako
oba okitegeera. Kale bw'obalamu abakazi baffe wano n'abakazi bali bano abakazi baddala abe Uganda bakazi baddala bw'oba ng'onoonya omuntu ow'okuteeka ewaka bw'oba nga tofunye Munnayuganda bw'oba ng'onoonya mpapula osobola okunoonya omuzulu oba ne kasaba nga mu South Africa abazulu bayina ebbuba ebbuba lyo balina ly'amaanyi bro kuba ye bagamba kale kye mbamanyiko bagamba nti I love you abakitegeeza nga bw'okiwulira kyogerwa nti I love you abakitegeeza wali omufunyeko omuzulu balina naye togendayo nnyo tujja ku mbazi ye Zimbabwe ziti Zimbabwe Zambia gyewunya gitya tuli kwa SB Media tutasabuza nakubona ku bantu emboozi yankute nnyo mu babiro kwa SB Media tugusa ensonga tubabuuzaako ze muzukulu wa Kabajja Ziwa and Sons batuteekamu akasente ku Mukwana Arcade bakoletera bya beddings basuubuza n'okutunda akamu akamu banoonya mifaliso banoonya blankets duvet covers mattress covers pena babirina ate nga mbungi nabanafa bakekke private trucking company baga nti gonna wenna abiddwako essimu abiddwako emmotoka bali mu relationship na girlfriend wa boyfriend naye nga tomutegeera bulungi akuzannya bakwasa omulimu ogwo bajjamu trackinga ne kuba kuletera bujulizi ku mmeza bajja bokuleetera babasaba kekke private tracking company bakolera under Uganda police so tudde ku Zimbabwe Zambia simanyi lwaki Zimbabwe nnemedde Zambia giwunya gitya Zambia giwunya kale nali sisuubira nti gijjawunya because erikubo ndimanyi nnyo manyi we nsobola okufunira obuzibu naye natandika ekkubo nga manyi nti ngenda kuzannya nnyo mu Buswana wano naye bwe nayingira wali mu Zambia kijja kumbeerera fiiti nga bwe nkugambye nali saagala kufuna go back home engeri gye nali ku nkootaanyi kati nga kyembala ngende mbuka akasiko kange nyingire Buswana era mufulume then ngende Zambia nga kyemmanyi because bwoba ne overstay kitegeeza bwe mba saakola exit nga mfuluma olwo mbeera mu overstay mba ndi muli mba nkyali mu Zambia so kye nali nsuubira nga bwe kiri e South Africa bwe kiri e Buswana nali mmanyi bajja kunkuba fayini kubeera mu ssente ze nalina enkalu nali nsinga kuba naza fayini era zo nagenda nzikyenjisiza omanyi bo baagala nnyo okulaba ku landi era oli bwagirabaka so ezo zo nagenda nziyina kati nali mmanyi bulungi nnyo kuba e Buswana bw'oba ng'olina overstay bwebanga nenemu nkoba myaka 3 oba mwaka biki ebyo bayinza okukala okulinyisaamu mu puula nga 16,000 ate era ozisasula mu banka kati nali manyi ne Zambia balina okunkuba fayini yakwatyanga 10,000 olu ezano zirenga mmeka kwatya 10,000 nga lumu mitwalo nga 19-18 it depends mulimu lwerinnya kisinzira bali ya mu 18 17 awo nali manyi nti nja kubalipako nze mpitewo so ngalucha naina chali wange nanga manyi kalo ngende katule Christmas tukomewo mu January tugenda kwevuga olede tuina benzi yaffe emuja muvugawo olwo akasiko kabuuka otya ng'oli emmotoka kati oli ye alina ebitambula ne driving permit gyakozesa ya South Africa nangamba omanyi tugende nemugamba easy kyangwako na bugwi era mulimu abo bagezaako kungamba kalo togenda waliwo awo mukodomi wange bamuyita Bashiri bamuyita South Africa tumuyita Maulana nangamba kalo afadhali tunagenda omwaka ogujja nemugamba kangendeke base ndeka Christmas nkomewo mu January nangamba kale kati tutuuka ku boda ya South Africa ne Botswana naguzanyira ng'omuyayo we Kampala bwalina okuba naye bwe nkunnyonnyola nawe osobola okwebuuza otya kubeera nange naguno gwaka neebuuza ntya so ono agenda bamukoneramu exit nze nsigala mu mmotoka era nga ngumenya pointi nga buli wenengera obusajja nga nkola ki nga ngumenya bamukolako ne bamukolako ne tusimbula
kumbe bwo bwali eri mu maaso ng'ofuluma bolede bwali bwandabye dda nti nze obwedda ndi mu mmotoka obamanyi naawe kintu kidogo yajja yanagubalirawo ng'omusajja nalina landi bibiri awo era bwe nabatuukako nenkwatako landi 4 ne bazikwata bulungi so tebakebera na motoka netuvuga netisimbula netweyongerayo naye nga bwetweyongera ate wewazibwe nnyo kuba ne bankwatira ku boda ya South Africa balina kunditainingamuko ennaku nga ziiza ate nzireyo so netukontinuinga ku ya Botswana kati ate awo wakavuyo kaali kangi nnyo nasooka nembigattamu kuba n'akasiko kaforede baali bakazimbako nga bakaggala bamuyita jukira namaze okuyingira olwedde nfulumye South Africa kati ndi mu Botswana wano kyokka akasiko kaggale nensooka mbala abalamu bandese mu mmotoka esigadde mabega kati emmotoka we yali nga nina okusenvulamuuko nsembere we bali kati awo nawona nenkuba mu pulani nensikaninga buli omu nembala we bagenda okufuna gundi buli kimu we bagenda okukonera mu visa bonabona nembala bagenda mu ddwaliro bagenda mu biki nensembezaamuuko emmotoka bwe nagisembezaamu nentunula mu maaso nasooka nentunulira ddala ndowooza twamalawo eddakiika zaalinga 30 omanyi abazungu bano nze waliwo ekintu kyenneebuunyamu tuli mu Africa naye bo bwe bajja tebamusaba ayitawo buyisi kyokka gwe basooka ne bakukaza olukaza buli kimu kireete naye ye munanga ayitawo buyisi so baali bangi ensonga lwaki twalwawo nnyo so mukulwawo nange nafuna opportunity obwongo ne buŋŋamba kale omanyi kati eri maaso bali mu kuzimba obutuufu nga ndaba bwe bazimba naye nga we bazimba ofuluma bwoti kati wofuluma boze ku main road eddewa egaberoni kati ku main road kati across we wali ebizimbe ebirala era bya border post kati nensooka nkuba mu pulani nensooka nkyuse ngattaawo nenteekamu sandozi nenkuba kajiini ni mu motoka nenkasika bulungi nenkofiira gye nalina nenkwata nengikyusawo enti kati nengera gaayo omu ajja si wa poliisi si wa immigration si waki nagenda okumubala naye ngaali ndowooza be bakolakolaawo nemuyita ng'omusajja omugezi nemuliiramu naŋŋamba kijja kuba kizibu muuko naŋŋamba naye nkulabye oli musajja mugezi kwata empapula zino pulani yonna ey'okugyamu engatto neefudde olwo owaawo ku ground olwo so omusajja akibayinga ngamba ogenda kumpa puula ebya puula 5 nemugamba ize ekyo kiwedde nampa empapula kati empapula ezo ze nakwata nga kikusiigira ekifaananyi nti ngenda kulambula ku bizimbe biri eri gye bali mu kukola kubona yali ayambadde ka reflector ng'ayambadde ne safety shoes ezo kati nampa empapula nenzikwata netugenda nga tukuba oluboozi era nga bwomanya muntu agenda okulambulaawo mwana wa mama mpola mu butuufu nabayitako naye ng'omutima tegundiimu wali mpuliranga anti kati bw'oba otandika ekkubo SB4 era omwana atambula ekkubo bwakugamba nti mwana ndekaamu mulekeemu baffe tulina wootuuka ng'omutima teguliimu gwe jasi wagambya aizulu so tutambula naye nga kyemmanyi simagamaganako situnula amabega situnula eno wabula ntunuulira bizimbe n'empapula zange bulungi nnyo era omuvubuka bwe yantwala eri bwetu ne tubulirayo sigamba nti mba mbuliddeyo kale bonaabulira mu kizimbe ekimu naye ng'ate okusala okudda ku main nina ate okubuuka ekizimbe ekirala ebikuubawo wekiminizi eri babeera bandaba musajja batuuka eri nga muwa puula bye 5 amuwa nampapula zingaŋŋamba ogwange guwedde nemugamba isi omutima neguddamu kaawo tegunnaba olwo tegunnaba kati nga nina okubala ono avuge emmotoka yaffe eyitewo egende ku main wali eno babe nga tebakyannengera fiiti era bwe nalaba nga agitaddeyo mu kakoona nembeera ng'omusajja omugezi era nentandika nenfuluma butonga bwe ntunuulira ebizimbe awo bwe ndaba nga ntaddewo gaapu nasabula busabuzi
Nozaako. Semisinde. Era nga ntambula nina confidence nga temuli kumagamaga. Kiraga tebandaba. Nti kino kye nakola nti ngenda kulambula nkutte empapula biki ebyo kyankolera. Era nensimattukaawo. Kati nga kyensaba ereme kuba yalabye kujja kubanga ati followinga because abaswana bazibu bote bali anguzi. Teri nguzi. Tewali era ndozo ba government ebasasula etya simayina kumanya. Teri nguzi. Kati awo ne manya ntudde mu gaali katusabule. Olwo nakuvuga nga ye mugumu nnyo oba nga yeraliikirira. Nga teyeraliikirira kuki? Mukwata naawe nga tolina byogera. Awe bandya ye ng'ayita mu nze nga nsigala. Ebyo bibeerawo esibifu. Bwatuuka gyali naye mwokyako nti nafulumye oba bakyannina. As simple as that. So tuvuga tugenze. Botswana teyali nnyo mubi. Yali mulungi nnyo lwakuba akayala ke kasinga okunnumamuuko. Naye Botswana yali mulungi cause twamuvugira because okuyingira Botswana olina okumuyingira before nga tezinawera ssaawa 6 gwa kiro. Bw'otuukawo ku 6 emmotoka zonna bazisiba boda bagiggala kati ate ne baddamu ne bagiggulako mu kitundu kumakya. So twasulawo awo ku olwo then ne tukola ebyo byenkugambye ne tucrossinga. So ne tuvuga Gaberoni awo wonna ndowooza mu Gaberoni twamuyingira mu ssaawa nga 6. Ssaawa nga 6 ogw'ekiro ogw'emisana. Gaberoni siwala bw'obanga oyise eno waggulu mu North West. So netusakata awo ne tunoonya ku bulayini biki ebyantu obeera olina okuba ne ka internet olina okuba nga followinga Google Map okulaba wawoolaga buli kimu. So ne tuvuga fiiti okujjako nzijukira twaddamu kusangako road block kiro ssaawa nga 9 naye ng'ate ba traffic. Era oyo yalya ssente sijja kugamba nti teyalya. Yali talina kyatuwagalako naye yali ayagala bwagazi ssente. Era yamwokyako zaali randi oba 5. That is what I remember. Sente za South Africa wano nazo bazikola? Sente za South Africa zikola okujjako woba onooyokya nazo oyingira nazo Tanzania. Awo bojja kwokya naye nga wonna mu sadaka awo baziwa ekitiibwa. Okujjako sente etakola yepuula. Era bw'ofuluma nayo boda n'okulosinga nayo y'amaanyi. Naye bw'okulosinga nayo boda oba owedde y'amaanyi etya esinga randi puula 10 wano muzibamu nga sente puula 10 let's say ziyinza kuba simanyi kati eyimiridde etya kuba randi bw'ebeera 10 mulimu lw'ebeera ku mitwalo 2 wana Uganda. Kati puula eyinza okuba nga mu 28 awo kwa 3 embasiko z'ensobi yo y'amaanyi okusinga ku randi naye y'amaanyi muli wekiminizi oba ogenda ofuluma olina okufuna sente zo n'ozikyusa n'oziza mu dola because ebweru anaakugula ku black market ajja kufotola. So namwokyako randi 5 ne tusakata ne tweyongerayo kati ekiro nga tulina ositopingamu twebakemu keera twasula Francis Town neno nga tugenda kwebakamu ki dakiika 15 twasula polisi eri wali eri twasula ku mafuta mu Francis Town yawo nga wakajiyingira ngerabidde naye kuliko ne Hungry Lion cause nzijukira we twali awo kecho okulyawo we twagula Hungry Lion ne tulyamuko ne twebakamu essaawa edakiika 15 naye nga n'abasirikale bajja ne babalaba muli bagwira muvuga na motoka ya South Africa ekiri ebuswana kati ng'ekyaliyo luli emabega nti omusirikale yakusanga nga nakubuuza passport buno obudde bakijjawo tekyali kubuuza bali bajjanga newuwo ne bakubuuza ebikwogerako teri akukonkona teri akusanga nakubuuza kikwogerako maybe ng'oziguddemu bugwi then ne babikubuulizaawo era abasirikale baatulaba nga ne batuyitako ne bagula ebyabwe ne bagenda so bwe tebakamu eddakiika 15 ne tuddamu ne tusabula. So awo twasabula ne bukya nga tusabula nzijukira twayingira Kazungura ye border post ya Botswana ne Zambia.
naye awo obunkenkelo obusemberedde olwo buli osemberera boda babo buli obusajja kyebukola bw'otuuka mu kifo bwoti ne bulaba nti oli mugwira bukukwanako omukwano mangu nnyo naye tekitegeeza nti bukwagala nnyo buba bwagala kumanya oyingidde otya oyina ebipapula era osobola okubalabawo bonna awo nga munyumu nga bangi nnyo naye nga bonna bambega so awo twatandika okwekengeramuko ne ntandika okutyamu kati kyetwakola ne tusooka tuswamamu era ne tufunamu kamera awo nga tetunnatuuka ku booda kozi waliwo bridge awo gy'okulosinga ogenda oyingire ku ekazungula so tulyamu akokulya ne tuddamu ne tusabulawo so twalina mu motoka obuntu obukiriyali nga bwali butonotono kati ono gayi wange alina mu kiriyali ng'ejenti we kati bwe twatuukawo awo ekazungula obwongo bwange bwatandika okunneesibira era firimu entuufu yali egenda kutandikira awo tutuuka yali alina overstay ya Botswana kati ye basooka ne bamuteeka mu kamotoka ne bamutwala ku poliisi ne bamuinterrogatinga biki ebyo era bamugyamu puula 10 bamugyamu puula 10 n'asasula fine kati n'akomawo n'agenda ne bamukoneramu visa naye mu process eyo yonna nze bwe nsigale no ku mmotoka bwe mulumbamuko ne mukyekingamuko eri munda overstay gifuna nga tesijabeera overstay ogifuna waneeno bw'oba nga tokonyemu exit olwo lwofuna overstay oba bw'oba nga gy'obeera gundiyo neggwako n'otakoonamu oba onfunye bulungi yali ayiseewo okukona takonamu exit anti mulimu looyita eno mulimu looyita eri amakubo ga mirundi ndowooza ng'esatu Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, then Botswana. So kati awo naye yali alinawo overstay. Kati bw'atandika obigobako ntandika olwo nange okwogerezeganya ne musajja we ne mugamba nsobodde nti okusasula fayini nangamba ky'oba okola weetwaleyo naye nga kyangamba okwetwala gali mannyo ga mpisi obwongo ne bunneesiba SB4 obwongo bwanneesiba kati nasooka ngamba omanyi kankubireko omukyala akola eri ku border post anti kati bw'obojja this side ereeta buleesi it one stop border kati ate waliwo efulumya kati naakubira oli afulumya namugamba nina kyali wange wano naye alinamu overstay osobola okumukoneramuuko exit nomala nomukoneramu ne entry agamba alinamu $10 kati bampita $10 ono n'abigattagattamu n'alaba nga oli abankubya akasente kangimu kyokka nga mu butuufu nali njagala kufuna exit kuddamu kugifuna baddemu bankoneremu neki ne entry kati ono wannafuyizaamu nangamba you know what sooka omuleke ngenda kufunira solution nange nenzikakkana kati awo waliwo omusirikale eyampita mukundaba nga nzunga bwe nnyingira munda bwe nkomawo nampita nangamba how are you I'm fine nambuuza gwa ne mugamba I'm this and this nangamba ogenda wa ne mugamba Uganda ovaawa ne mugamba Uganda tugamba ne mu confusing nga tabitegeera bye mugamba nangamba ovaawa ne mugamba Uganda nangamba ogenda wa ne mugamba Uganda noonya okwejja mu kiri nti nva South Africa because awo guba gunsuna abanfunirawo awo yali anfunirawo kati bwambuuza nangamba ate oyo gw'olina ne mugamba that is my brother ava South Africa nze madembera Livingstone Town ye town yeddako ennene ng'ovudde ng'ovudde Kazungula ne mugamba for me I've been here naye yazebuzi just mumpikinzeeko tube nga tugenda ffenna nangamba that's fine naguzanyira obwongo obujja wakadde ako SB4 nze buli step gye ntuukako mba ne options buli step gye ntuukako mba n'ekyokuzzaako ate n'ekyo ekyokuzzaako ate mba n'ekinnakyo ekyokuzzaako sigwira kintu nti oba nkigwiridde bugwiriza eva mba ne pulaani wombuuliza mba n'ekyokuddamu nga tekinjiwaayo so ambuuza oli akiri yalinga buli kimu obudde butandise nno okukwatiriramu awo waliwo bannaffe abajja nabo baali beevuga
ne mbagamba mwana nguzannya enta ne bagamba ha sooka otaawemuuko naye simanyi bw'ogenda kikola ne ndabanga kati nga nsigaza option yono agent yaŋŋambye nswamemu era yampisaawo kati amala agamba ono kabulaza gwevuga genda nze ampita ntuula mu mmotoka ye ajjukira eyaabwe tebagikebera era bwe nagituukamu negituulamu ne tukulosinga ne tufuluma geeti eyo ne banteeka ebweru ndowooza okuvanga wano we tuli ndowooza ne ku maini nenzira mu yaffe ne tusabula awo ne muyitawo awo ne tuyitawo naye naŋŋamba beera mwegendereza obuzibu bwogenda okubufunira kafuuwe nakyo kitundu ya kafuuwe Stenson junction etwala Zimbabwe netwala Botswana kati awo waliwo bridge osooka kuwa traffic nodda kuwa amagye waliwo poliisi abo bona road block buli kububona obuyitamu immigration yesembayo gwe buli security organs gyomanyi ebeera waawo olina okubayitamu bona nabayitamu fiiti anyway tubale tetunatuukawo kati tuvuga twaddamu ne tusanga ka road block naye nga kanafu ako bwe twakasanga nanga omanyi kalo kati gwe weebake atuba tukatuukako nze ne neebaka tebazukusa yeebase tuli mu lugendo tukooye nangamba kati gwe weebake yina okufuluuta ne nfuluutawo ne tuyitawo ne tusabula kati nga kye tulwana saawa 6 zitusange tebanaggalawo wali ate mu Zambia munda bwe ziwera saawa 6 emmotoka engwira tezitambula reason okwewala ndowooza okutubba biki ebyo twali tulwana waliwo tawuni ng'oyisiza e Livingstone town ne makati ga Kyoma waliwo road block awo nga gye tulwana okuyitako mangu so olw'okuvuga tuyite kafuuwe kuba obudde bw'ekiro kafuuwe wabeera nga security nga si y'amaanyi nnyo oyinza n'okulya akasiko babuba budde bwa kiro tutuuka tuyite Livingstone town tusalawo tugukume musajja bwetusalako already nga ziri mu ssaawa zaali mu ssaawa nga ziyingira mu 5 ne bwetuliira awo ne bugamba muvuge muddeyo emabega mugende musule mu tawuni gye mulese emabega awo wano mujja kusalawo ku makya waliwo akyabula essaawa nnamba naye bo baabalamu period gye tugenda okuloosingira awo tugende tutuuke gye tutuuka nga olwedde tugenda vuga obudde bw'ekiro ate amateeka awo gaba tegakikkiriza ne tuddayo ne tufunamu awo okusula awo e Livingstone town ne tupowa makya tubukeereza Wankokola neddamu n'ewuluguma ewuluguma tuuse Ekyoma tuliddemu awo ku kamere tukubyemu kasala biki etambula ewuluguma kati kuba eyo yeyali first time yange okukozesa that route okuyita e Botswana mbadde nga mpita nnyo wali e Zimbabwe wali kati nga ngenda namba aba tuyise Ekyoma nenteekamu kafuuwe tunaatera okutuuka mpimamu nno bangambye awali danger tusanga oba traffic wetusanga wanafunafu nga neebakamu awo ne tuyitawo tuyise Mazabuka kati bwetuuka e Mazabuka etawuni esembayo ofeesinge omuliro byenda ne bitandika okuneetokota awo amazima n'okulwala SB4 nalwalamu naye nga sigamba nti ndi mulwadde naye nga nkiwulira muli waliwo ekitali kituufu so tugenda nakolamu ndowooza n'ensobi ŋŋamba oba senga nava mu mmotoka n'endyamu kasiko nejjukira awo mu Zambia siryangako ku kasiko nabibalabalamu awo nga bamaze okundya ne ŋŋamba naye guno ng'ate gunsunye gutya nga mbadde sigulabye so tuyita mu road block bonna obwo bonna mbuyitamu bonna naye tubuyitamu nze neebasa omukulu omuze gwange gwali gwakwebako olwo tutuuka ku immigration kofisa kaali kato bulungi kavubuka kaali ka fresha kaja ne kakebera passport y'omukulu sebe mbunze neebase bekagikebera
nga fiiti buli kimu ekiri ne kamugamba oyo ne banzuukusa olwo no yamanya giwunye kuba yasooka n'amugamba oyo yeebase n'amugamba muzuukuse banzuukusa yaŋŋamba kimu muwe paasipooti yo bagikwatako SB4 namanyirawo kaweddemu naye nga nina option ey'okubalipako nina okubookyako kuba ye mane nali muyina kati bwagikebera yeetolola bwetoloza emmotoka agamba yukamu agamba ono fuga emmotoka gyongere mu maaso wali eri tugenda akwata paasipooti yange agenda agiraga omukulu gwe baali balinawo omukazi bwe bagimuwa nga bagimuddiza ng'akomawo gyendi nga bagimpa bangamba vaayo kati mu kugira nakwatirawo paasipooti eyo nensooka nteekamu randi 10,000 mu paasipooti bengiteekamu omukazi kuba nali manyi nti kya bulijjo bwenziteekamu omukazi ng'azigaana nenzigyayo $10,000 omukazi n'azigaana SB4 kati lwe namanya nti kaweddemu omanyi ne woba ovuga emmotoka kuno ku kkubo banna basobola okuyitawo bonna naye nga wa traffic anoonya omuntu gw'alipootingayo olunaku oba ontegedde nti akola kati omukazi yandya ku olwo era bwandya ne bagamba kyali wange gwevuga ogende e Lusaka tujja mmuta kati kwekomawo nangamba kalo omukazi angambye kuba yagezaako ayogeremuuko naye wano omukazi yagaana kati ng'amulimba atya kuba natandika oteekako official okulaga nti ndi mulwadde actually nze nina n'omuze nsobola okukaaba nze nsobola okukaaba mu mbeera yonna gye njagaliddemu nsobola okukaaba naye nze manyi lwaki nsobola nina ekintu kye ndowoozaako ne nkaaba nsobola bwe mba njagala ge mazima amatuufu naye nkikola ntya nina omwana naye buli lwe mulowoozaako embeera gy'alimu nga sigimanyi ekyo kyokka kindeetera okukaaba so natandikirawo okukaaba ne bamugamba vuga ogende e Lusaka tujja kumuta n'avuga nentandika okugayiwa SB4 nakaaba naye nga byenkaaba tebiriiyo naye nga njagala kuba namugamba ndi mulwadde nambuuza ki ekikuluma mu butuufu nga nange era awo nasuulamu yadde mu maaso kyamala ne kinkolera mugamba ndi mulwadde nambuuza ki ekikuluma laba we mugamba olubuto olunnuma akasonga akali mu mayina webale nnyo nangamba tuula eri munda nentuula nenjogera n'abasirikale bonna nenzigyayo ssente tebakwata ku mane wange SB4 kuba nalina kaashi nga ne ku ssimu amana kyonne mukazi n'abeerawo mba ndi awo we namanyira nti ako ka road block kali serious n'oweebigere bakuyimiriza kati bwe bakuyimiriza olina okwogera olulimi lwabwe si luzungu olina okwogera olulimi lwabwe bw'oba olukubye ebitege oba olina okulaga ID yo kati wajjawo baasi bagikebera eyitawo ngenda okulengera abavubuka babiri bajja banyumya nga onatambula ne munnombu munyumya kumbe bali mu kubala guno muzannyo bali mu kubala kuyitawo kati abeera ayitawo ne babagamba mujje nabo ne babanywa banywako omulala yali mu Ethiopia kati oyo gwe banywa I remember bamuyita Forget Shumba because abo bonna nabamanya bandya nabo era namalako nabo balya abazimbabwe kwolo bali abazimbabwe bali batano ne balirako abamalawi babiri nango muna Uganda omu befebe ba kwaliko n'abakongo basatu kwaliko n'abakongo basatu nange kati tuba tulya obudde buwungeramu bwe buti kabangali ya polisi nerumba nengamba kati nengamba filimu yegenze kunyuma banazanyamu ya Scofield simanyi nenga manyi kati wano kindidde so twatuuka eri bofisa nonga teboogera nga ne baba kuwadde okuddayo yogera bulungi agamba no it will be fine gamba kale bateeka kabangali ne batuvuga ne tuve kafuwe
ne batuvuga mpaka Shikoshwe waliwo Shikoshwe police station ne batuteekaawo bonna be bakwata okuva ekafuwe wano babavuga babatwala Shikoshwe ne batutwala ne mmanya ebyange biwedde. Esimu bagitwala esimu tebagitwala ku olwo bagitwala because I remember nalina ebikomo bino ng'ebya radio bino ya Moses radio nga bingi nga bikomanga wano nabijjamu simu byonna nalinako n'akatono ne mbiteekaawo. Nalina esimu nalina Tecno Camon 19 so bino ebijjamu n'akatono nene bagamba mundekerewo okwo ku ssente ze nakola ki kyenafunamu ebyokulya okimanyi naawe okufuna emirembe mu kkomero olina okubaawo nemmane baagaana nanga babitwala ababitwala ba immigration babitwala ku ofiisi zaabwe okutuuka ku ofiisi zaabwe ovuga okuva wano nawaliwo ensoso okukubira essimu wembadde babitwala nentandika okunoonya wengendo kikola siyina muntu agenda kujja kunkeberako abewaka tebakimanyi nti ndi mukwate nentandika kati twasangamu abakonga abalala baali bana netusangamu abazambiya omanyinze waliwo ekyanewunyisa n'obwana obuto nabo oŋŋamba obuzambiya obwo osobola okusanga nga muli mu kkomero omwo naye ne babaleetera akaana nga ka myaka 9 bakikola batya nze simanyi naye baŋŋamba nti bakikola okubakangavvula bakikolawo ne bamukubamu n'ekibooko mukadde we najja n'amukima mwalimu n'abazambiya balinga 5 ogatteko abamalawi baali 3 n'abazimbabwe abalala era nasangayo abazimbabwe ndowooza baali mu 4 so nentandika okubabuuza guggwa gutya nabo ne bagamba tetumanyi twebaka tutandika okunoonya solution kitambudde kitya olwo step kyeddako biki ffenna abalimu nga teri amanyi kati awo tufuna omusirikale tumubuuzaako kiki ekisobola okuba nga kiddako ku mbeera gye tutuuseemu ng'atufaako atatufaako nga twebaka olunaku olwo naye ffenna nga tetulina kyetumanyi kiddako no mwali mulimu omusibe gwe baakomyawo enkeera waalwo ye nga yagenzeeko mu kooti already yali mu Malawi already yakomawo ng'amaze n'okusasula fayini za kooti kwegamba ye ng'ali knowledgeable ku biki ebigenda mu maaso kati oyo yasobola okutuyitiramu ku makyawo nga bamuleese immigration egenda okukomawo okututwala okola statement already nga yatubriefinzeemu dda wano bwamubanga omusango bweguti ne bweguti bajja kukyajinga bati bajja kusiba bbanga bweriti bwekiti ne bwekiti genda kusiba maaso g'omulamuzi ne tubeerawo nga tukimanyi olwo so ne batutwala ku immigration ne tukola statement era mukola statement ne bagamba yeetaagayo kasente bamuweeyo I remember najjayo landi byali 3 nga mmanyi kyangu nti bagenda kuŋŋambamu awo bankubemu fayini nkifulume SB ensonga yagejja mu kugejja olunaku olwo tebatutwala mu kooti nga tumaze okukola statement naye mwalimu abaali basuzeemu abakongo bo baafuna omukisa ogutwalibwa ku kooti kati be bakomawo ne batunyumiza kati abakongo abagenda bawaako omugwe basalira kati mu kumusalira ajja ŋŋamba bamusalidde kwa 15,000 let's say it's a million here because kwa Chanerandi zegoba bamusalidde 10,000 ezo oba okugendayo emyezi 6 esatu kati bwambriefingamu awo ne mugamba ate bano naŋŋamba abo balina kuddayo nkya bayinza okuddayo nammwe naye baganyinze mba translatingire because bali tebamanyi luzungu nga bamanyi lulingala na lufrench kati ono ngata amanyi french n'oluzungu kati nga tebakkiriza ono kubavuunulira bamugamba tugenda kubafunira omuvuunuzi akomewo enkya so nga bukya munaye enkeera nga batutwala be batutwala ku olwo
era nze tebansalira naye abakongo nabo tebabasalira kati nga tujulidde ate okuddayo the following day kati bwe tuddayo babafunira omukazi abatranslatingira ate omukazi naye yali musibe naye nga Muzambiya naye ng'omusango ogumuvunaanwa kuvuga mmotoka nga pamiti yeekoze eki weddeko kati bamusalira okusasula zaali kwa kyalwenda oba okugenda okwebakayo emyezi egi ebiri omukazi n'agamba agenda sasula togamba nti ogenda sasula naye kati ofulumaawo gw'omanya ozzaako ki ogenda kusavinga oba yupe kati nga tanagenda jaji namugamba avunulire baliwa amubuuza do you speak French namugamba namugamba ogenda kuvunulira bano n'abavunulira ne babasalira emyezi 6 oba okusasula kwakya kakaaga buli omu basajja batuno baali bavulunkupe bro bo baali tebalina leka aboono munnaabwe naye yali talina naye ate bonna baali batambula bonna omulundi gumu bana kati ye nga ye mugezi waabwe kuba bo baali bagenda kustopingirawa Zimbabwe Zimbabwe so tuddayo nze bankomyawo enkeera naye nze omukisa gwe nafuna munayenze mu Zambia tebanteekako mpingu naye nga ate abaana bonna be nali nabo bonna baali nga bampingu simanyi obanze just because bamanya ndi muna Uganda omanyi muna Uganda bw'ofuluma wano batumanyi ng'abantu abalungi we are very peaceful people so nze tebanteekako mpingu naye baba ekyo bwe kiri eyo mbozi bana Uganda munaye bw'ofuluma wano bamanyi ng'omuntu omulungi tuli bantu balungi nnyo bw'ofuluma wano si gamba nti bantu balungi ku muna Uganda munne ku muna Uganda munne oba muntu mubi naye kubali abalala tuba bantu balungi even here bw'obeera wano n'olaba omugwira omuwanya attention okusinga munno so nze tebanteekako mpingu so nga bankomyawo the following day nga bansalira naye nina we nakoleramu ku nsobi nga tuli mu kkooti jjukira ffe wane waffe omulamuzi tumuyita tutya nedda owekitiibwa mu luzungu my lord my lord si bwe bagamba kati bo bali bagamba yowa owner kati nze my lord kati nze nteekwa okuba namunyizaamuuko nina newe natuuka ne muyita sa kyokka nga oba ono yabeera oba kanso oba simanyi oyajja goyogerezaganya naye biki ebyo yajja naŋŋamba olina kumuyita yowa owner kyokka nga yakakiŋŋamba n'addamu namuyita sa okitegedde nze nga namanyira my lord kale ate bwampugula ate namuyita sa kati nambuuzaawo kuba yambuuza oyagadde kuba yaŋŋamba okusasula zaali kwakya 15,000 nga bakugira nnyingi ezo nze awo bye nali sibiraba ebyo yaŋŋamba kwakya 15,000 oba okwebakayo emyezi 6 kati naŋŋamba olina ekintu kyonna kyonna kye walisinziddeko okusaba tukendereze ku kibonerezo ngamba ndi mulwadde biki naye nga n'obulwadde bwe njogerako sikola ki siri mulwadde kati bwawulira nti ndi mulwadde nansalira lumu nkole ebyo yagaana okunsalirako simanyi obusungu bwava mu kumuyita amannya gali I don't know so nga batutwala naye abaana abo bonna benjogerako abo SB4 bonna nze nabawanga ekyokulya kuba namala mu police cells weeks ezo naye nze nabawanga ekyokulya omuli abazimbabwe abamalawi buli omu kale natuuka time kuba bwe twava nga bamaze okunsalira kye nali nsaba bansalire nga mu kunsalira ngenda funa entandikwa okumanya ngenda kusasula ki nzizaako ki because nali nina sente yamala okunsalira ntandika okubuguutana kwaliko omuvubuka atambulira ku immigration ndowooza yabeera owa military police wano naye nga muntu mulamu ayogera fiiti
kubanze ye yasibanga empingu nenze teyanteekangako kati ne muzuula nti ateeka okuba muntu ki ogerezeganyibwa naye kati nava mugamba bamuyita Frederick nemugamba Fred no bwana mugamba bwana ade nsaba onyambe okole ekisoboka omufunire essimu yange nemugamba ku office ninayo sente nkalu ne sente endala nzina kuki ku simu kati bwawulira ebyo nambuuza nze nfunirawa nemugamba ngenda kuwaayo gwe 5 nangamba kale nene mugamba what you do genda okyajinga essimu eyo ejjule bulungi olyoka ogindeetere before nga sinnakola ekyo nali nina okuinforminga ewaka nti naliiriddwa mpita constable bamuyita Kingaira Derek Kingaira muyita kasanazuula nti bantu bawana mugamba constable bwonfunira essimu ne nompaamu eddakiika ezo naye nga kyenfa kujjamu namba ya muntu mukubire mugambe nti naliiriddwa angamba ogenda kikola otya namugamba gwe mpaamu eddakiika ezo 5 nangamba kale but make sure you pay my money nemugamba it's okay kuba naye era omukwano gwange naye gwatandikirawo bwajimpa kati nga nze kyenwana kuteekamu gmail yange contacts zange zikole ki era bwe nakikola mu ddakiika emu zaali zimaze okuyiika ne mugamba mpa peni ne nkwata akapapula ne nzijako ennamba emu ne nzijamu email yange ne muwe essimu ye yasigala anyeenya mutwe nangamba okikoze otya nangamba oli shuwa essimu ekuyambye ne mugamba kituufu ennyambi atandikira okumanya nti ndi musajja mugezimu kuba essimu yange bwe mala okujja naye yali akwata Camon naye nga ate nze ndi ku Pro kati bwe bagireeta n'aginsaba nengera omukwano olwo gutandisa okwezimba n'aginsaba nangamba let me give you this one mine then I take yours okay let me give you money kuba yalaba nga ndi mu buzibu nyinza okwetaaga sente ne mugamba setaaga sente so andeetera essimu bwaleeta essimu jjukira ebisatu bino twabiridde byaweddewo kuba nagulanga plate z'emmere 3 buli lunaku naye nze saalya ebbanga lyonna lye namala mu Zambia nalyako emmere awantu wamu ng'enjala ensinzizza amaanyi nja kubuulirawo awo ensonga lwaki saalya mmere ndi musajja musiraamu and even nga nakayingiramu nasooka nengula emmere netulya emmere omanyi awo musadaka awo balya nnyo enkoko n'akawunga bakayita shaza mukusooka nalya but the following day bayita omukazi atunda emmere okola order bamubuuza oyinayo ki kyeyasookerako okwogerako yayogera ku pooko bwayogera ku pooko nemanya nti nno kati akoze eki abyonoonye bayogera ku pooko nze ne mugamba temumpa naye ne mugamba letter plates meka 3 nga kyenfa bano babe nga bakola ki bafuna ekyokulya kuba ebbanga lye namalayo lyonna buli lunaku ekyemisana nagulanga plate 3 ku makya n'ekyeggulo nga ngula emigaati ne jolejazi kati nga bagenda ku taapu ne basumulula amazzi ga taapu ne bateekamu bujolejazi obwo ne bagaba n'emigaati naye nze ng'omukulu ssebo nabangawo ne kajuyisi wano ne banterekera obugaati bwange so tukitambuza bandeetera essimu akasente kawera bwe baleeta essimu ejja nga enkya 24 December kati nga 24 Christmas nayo ebeekoze eki ebeetuuse neŋŋamba kitegeeza neetaagira ddala akasente akawera kati ono mukuleeta essimu namugamba sooka ompeeyo kwa kyameka 10 ezo 20 zimbeeremu ne mugamba leeta essimu yo omanyi Airtel ya wano ngosobola okusindikira omuzambia sente ku Airtel yo yange network zezimu naye sente zekonvatingiraawo kati wano katugambe okwata essimu yo nosindika miliyoni emu bwe zitonya ku yooli zifuuka katugambe lekise 15,000 ezakwakya so amugamba leeta essimu yo nga musindikira 15,000 then nga mwongeramu n'olusanvu ebitaano bye namusuubiza
ne bibiri bya transport naye olwo ndi mukugula mutima gwe atandikobera kusaidi yange no Derek ono constable yazeda kusaidi yange era nga nchekingako buli sawa because basooka ne bampima mu nga ndi muntu mulungi nzagulira abaana ekyokulya munda nzabagulira ekyenkya buli kimu nga nze nkikola nga n'abayingidde bano nga bomanyi ba RP nti bayingiza omusibe namukubirawo nze tebyaliyo kuba yali RP yali mu Zambia bonga bagamba tosobola kuba RP mu nsi etaliyo RP wanayina era RP bafande be bamulonda babwana so lwaki bali bagonvu jendi nali mbagabirira era nga bwe mugamba nti ayo tomukuba era nga tamukuba kati mwalimu abali bagala okulwanagana ne RP oyo kwaliko oli omukongo omwe yali ayogera oluzungu bonga bagala zeefu mita naye nga omuntu omwa akola era nga bengamba walani otalonga luvaawo naye sigamba nti nali w'amaanyi naye just because kasente because baddira n'amannya gange Carlos Soja era muna Uganda yina agenda okusibwa Sikoshwe ndowooza ne Richard Kashungura ojja kusangamu amannya Carlos Soja nga bagawandise olova ku bisenge abe nali nfuluma ne baganeminga ne bagagaziya nali musajja waabwe ku kye nabalaga cause waliwo no Zimbabwe yankubidde agenda Bungereza ne yankubidde ngamba nangamba ndabye abantu ku nsi kuno naye sikulabangako nangamba n'otulabirira nga tolina wogenda tufuniramu totulabangako tusanze busanze mu kkomera nangamba bwe natuuka e Bungereza nja kukola ekisoboka ojo neegatteko namugamba Aizulu bw'oba olabanga oyagala kunsasula bwotyo naye kiri nakikola n'omutima mulungi so tugenda mu 24 Fred namuwadde sente ku simu kyenwanako kimwandeetera ebisiiti yange SB4 omusinde gwava ebweru omusinde gw'abasibe gwava ebweru naye nga bonna bayita Germany kati baasituka ab'oku Kotagadi ne bazijjayo buli omu ku ttaka naye nze nasigala nyimiridde nga bantwala abanfulumyawo nasanga aba immigration wabweru nga batumbidde banyevu basajja banene bati balina embuto kati baba bampita bwe bati okunzijamu engatto nzijemu engatto nyingira eri munda laba jakola ensobya nkwatako mu kifuba SB4 nga bwe nagambye Eva mba n'ekiddako be yankwatako nagenda bugenzi bwenti ngangwawo Kalamba ngangwawo Kalamba ne batandika omutabukira aba immigration ne basirikale banne namugamba omuvubuka okubye waaki abagamba simukubyeko mukuteko bukwasi obadde okwatako waaki olonze nno ndi wansaawo nga kyenjagala kiri ekyo wano banzijewo basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bwobusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364
749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.